Mu magye ate ekyo kitokota butokosi omukulu General Katumba Wamala ayina abantu be abamwekkirizaamu, ono mutabani w'ono naye ayina abantu be abamwekkirizaamu. Kati okusika omugwa kuli awo, bannamagye bagamba tasobola kukkiriza mwana ono eyajja nga talina kyali, gwe balabiddeko nabo nga bamusinga okuba n'obuvumu ate era n'okumutondeka. Baganda bange, mikwano gyange, kireesewo obunkenke obw'amaanyi era bano bali mu kusatira muhoozi ne kitaawe, kati mubalaba bali mu kusatira busatizi, tebakyalina kye bagamba wabula okuggyako okusatira obusatizi. Twongera obajjukiza bamaama bataata nti eno Uganda yaffe, era ku lwa Uganda yaffe bannayuganda n'eggwanga lino twaliza wamu. Tulina okukkiriza nti tujja kufuna eggwanga eddungi gye tunaabeera nabo erinaatuwa essanyu, erinaatuwa amaanyi era erinaatuwa obuvumu. Era nga twongera okujjukiza n'obategeeza baganda baffe nti Uganda eyawamu, Uganda etambula, Uganda ekulemberwa bannayuganda, Uganda ey'essanyu gye tutunuulidde era gye tuyagala etutwale mu maaso. So tutambule na mirembe tulabe nga tutereeza eggwanga lyaffe, tuliggye emikono gy'abo abalowooza nti wano baagulawo Uganda kaalo kaabwe bagenda kufuga buli omu akabeerako kubanga bo bwe bakisuubira. Bwe baba batugobaganyizza buli wamu naye tusigale nga tuli solid, tugume tujja tereeza eggwanga lyaffe. Juweze kambabulire bwe tunaabeera mu kkomera ne tubeera mu kkomera okusigalawo nga tetulina kye tukoze kitujja mu kkomera, tujja beeramu ebbanga lyonna. Naye nga bwe tunaabeeramu 2, 3, 4 ne mubeeramu 2, 3, 4 abanategeera engeri gye tuva mu kkomera tujja kuvaamu. Genda osome ekitabo kya ebikolwa by'abatume essula 16 okkirire mu nnyiriri ezisembayo 16 awo wansi awo okkirire ojja bisangawo. Mu kkomera mwalimu abasibe ne baleeta Pawulo ne Siira nabo ne babongerako ne babasibira mu kkomera eryokuna nga waliwo geeti 4 ne babasibirayo. Naye baasituka bba abaali bamanyi ekyama ne basinza ne batendereza ne basaba. Bayibuli egamba n'abasibe bonna ne bawulira. Emiryango gy'ekkomera emisingi ne ginyenyezebwa, amakomera gonna ne geggula, enzigi zonna ne zeggula okufuluma. Waliwo be baasangamu abaali tebamanyi kyakkola baabeeramu. Naye bano bwe baakola kye baali balina okukola, n'abasirikale abaali babakuuma, Bayibuli egamba omu yali ayagala nakwetta nga amanyi nti abasibe badduse. N'amugamba nidde kakkana ssebo. Omusajja n'abagamba nkoze ntya nange okulokoka. Abaasooka okutulabanga ffe abamenyi b'amateeka bajja kudda gye tuli kati bannakyewa baabo. Balina omutemwa mu gavumenti. Baatuula butuuzi, tewali kye baakola, tebaabizuula, bali ku gurawundi, bakadaama ne babizuula nga bali mu diaspora. Ate mmeka mbabuulire Katonda ye mumulaba, Katonda takola nsobi. Waliwo omuntu omu gwe mbadde ndisikasinga naye ebintu bingi nnyo tubadde ku nsonga za Buganda. Ni Katonda waffe takola nsobi. Oba nkyogere. Katonda waffe, Katonda wa Uganda teyebaka, Katonda wa Buganda teyebaka. Mukimanyi nti Naabagereka talina mwana mulenzi. Naye ku bintu byakola senga Naabagereka abadde yazaala omwana omulenzi. Katonda takola nsobi. Agenda okukikola omukumma ng'ayina ensonga lwaki amukumye. Gwe nabanga olina omwana omulenzi nga yalinze eŋŋoma. Katonda waffe takola nsobi. Buganda ekyali highly protected naddala mu nsi ey'emyoyo. Buganda eyo erina gwegenda okwabya akameeme ojja giwulira. Olwaleero enduulu gye tukubye Museveni, nkubulire Museveni tamanyi na watwala gavumenti, tamanyi na buli kimu nagamba Museveni akola kuyita mu lwaleero. Olaba bwe yeewaddeyo n'akwata
mukazi we Sise Namuju alina omwana wa Museveni weewaawo. Sise Namuju alina omwana wa Museveni byenjogera ko mbimanyi. Sise Namuju alina omwana wa Museveni. Nantaba alina omwana wa Museveni. Naye olw'okuba Museveni agenda kujja mu State of the Nation Address, ayagadde akwate waawo bakutte emmotoka zideno era tugenze tusoba wali waawo obugundu butukuteko naye abasajja bakambwe minisita babadde bamuwalula era bwe tugenze wagundi era naye bayaziza ne bajjayo era batuganye okuyingira kuba abasajja bakambwe naye bwe tubbiridde ebifaananyi kikino kye tusobodde okukwatako naye mu bitunuulira empola temubyetegereza era abasajja bakambwe leero baminisita babakutte bakulimba. Museveni anoonya speech ya State of the Nation Address kuba akomawo mu parliament okuyogera ekibuzo ekiriwo kyanguzi ennyumba gye babalaga mbu ya Namuju esangibwa egindiwa ekigo ey'empanvu eyo ennyumba ya sipiika teeka wabiri weewaawo awo mu bitundu awo weewali ennyumba ya deputy speaker oyo musajja yani Thomas Tayebwa naye alina fulaati bwekyo eriko emyaliriro giringa emeka kati Amongi bwe yagendayo n'agiraba n'agisima n'agamba banneewa gundi wano nga walungi nze nange nfuniraawo nkole ki nange nzimbewo. Tayebwa n'amufunirawo okuliraana ewa Tayebwa. Kati sipiika n'amugamba ate kati nga nze bwe ndi sipiika siyinza kuzimba ng'eyiyo oba ng'eyiyo yeesinga eyange. Era ya sipiika agizimbye mu foomu bw'anaaba agimaliriza bulungi ejja kuba esinga eya deputy sipiika. Naye ate ne ya deputy sipiika bw'ogiraba muganda wange eyo ennyumba ya Amongi weewaawo bye mbagamba mbimanyi. Wabula bagezaako okulaga Museveni anoonya accountability output era agenda kwewana nnyo mu State of the Nation Address bweneggwa bagenda bawa bbairo oba bondi bafulume temugenda kuddamu birabako. Naye ekirungi kiriwo ekiti nti bye twogera bituufu edda babibikangako nga naffe tetubimanyi nga tebitukwata nako. Kati olwaleero bitukwatako era tubimanyi ne bwe banaawona ku luno tebajja kuwona ku luddako. Ezo ennyumba zammwe tujja kuziwa abaana ababundabunda ku nguudo kuba mwali esente zaabwe ne muzizimbamu amayumba zigenda kubeera nnyumba z'abaana ababundabunda buli omu afuneko ruumu awasizeemu omukazi atandike famire yeyeetongola aveemu tuwe omulala. Ezo ennyumba z'abakalamojja teekawo abiri weewaawo. Ezimu ze muzimbye ministry Uganda empya tegenda kupangisa ministry zaayo mwe muzizimbye muteekewo abiri. Eyo ennyumba ya sipiika weebale nnyo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaza olunaku lwa Mukama kukoowolojje Mukama okkosa omusoyigize batabani bano bawala b'ekigambo kino kibe kiramu Mukama kibaleebala n'ebibala byakyo bibeerewo mu Kristo Yesu Omwana Katonda ayinza byonna tusabe amiina. Mbadde nyina kye neerabidde wano mmwe bannange Uganda ngagga bw'obala emitendera gye babba mu Uganda okuva ku batubba okutuuka kwa Sembayo Uganda bagibba okuviira ddala abazungu US ne UK most especially UK. Oluseke lwabwe luli awo mu Uganda batunyuunyunta. Naye bwe bamala okutubba Museveni ne Rwanda ne batubba. Rwanda edevelopinze bwa Uganda akabano ne katubba akali munda. Naye buli ministry parliament n'etubba eyawamu buli mubaka n'atubba. Buli district level ne batubba. Nkugambye kumenya bano abantu nga Museveni alimba. Labayo bw'aba aliriyo nga byayogera bituufu olwaleero Ngobi permanent secretary wa Ministry of Finance alina okuba nga ali mu miguwa. Ngobi
ogwo guzolo gugundi ogwo gumawobe gwani gumusasizi ogwo gukiga gwe rubanda guyina kubeera mu kkomera. Kasejja ayina kuba mu kkomera. Bwagamba nti bano bannamujju bakolagana ne Ministry of Finance, lwaki bano abasatu bo bali bweru? Ngobi musasize yetunuzanga mawube mmemulikira okunkuba screenshot by the way. Ngobi oyo musasizi Kasejja bayina kuba munda. Kasita mmaze okusabira ekigambo leka ngende mu kigambo kati. Era nolwaliro obudde bunatumala okwekigambo still tebutumaze. Njagala muwulire ekigambo kino. Haggai chapter 1. Mwabali mu buyinza muwulire ebigambo bino bwati bwayogera Mukama. Eyo gye muli gye muba mutandikira okuzimba Uganda ey'enkya. Kubanga yo ghetto we yasitukira we yatandikira. Wotegerera ebintu nti Katonda abirimu abasumba babadde tebannagwa ddalu genda yo babuuze. Awali Christian Focus Center gwe wali waliwo bamalaaya ne wajjawo ekkanisa abaali bamalaaya kati ne balokoka ne bafuuka abakyala b'abantu ne bafuuka abaweereza mu kkanisa. Ekintu nga Katonda akirimu. Naye kati ate Kiganda yagwa eddalu. Kati Christian merchant abo balina merchandise mu kkanisa abo. Wamawulira awali bafaya besi we batabuliranga caayi ne banyweranga kacaayi akawungeezi. Olwaleero waliwo essomero eribangula abakulembeze okuva mu ghetto. Awo manyanga waliwo Katonda. Awo bw'olaba yali omuvubi w'ebyennyanja nga kati muvubi w'abantu ng'omanya Katonda yamuyise. Soma Bayibuli. Mwabali mu buyinza simanyi muli mu mateeka simanyi oli w'amateeka bamenye ennyumba ya looya yabadde aleeta olulooya yamaliriza agamba no don't humiliate me, let me remove my doors and the windows then I go. Don't humiliate me like that. Era bagimenye. Wulira ekitabo kya Kaggayi essula emu. Mu mwaka ogwokubiri ogwa Daliyo kabaka mu mwezi ogw'omukaaga ku lunaku olw'omwezi olw'olubereberye ekigambo kya Mukama ne kijjira mu Kaggayi nnabbi eri Zerubabeeri mutabani wa Seyalutyeri ow'essaza lya Yuda n'eri Yosuwa mutabani wa Yekozadaaki kabona asinga obukulu nga kyogera nti bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti abantu bano boogera nti kaakano si kye kiseera ffe okujja ekiseera ekyokuzimbiramu ennyumba ya Mukama. Awo ekigambo abantu bano boogera nti kino si kye kiseera eky'okujja okukuŋŋaana okuzimbiramu ennyumba ya Mukama. Ekigambo kya Mukama ne kijjira nnabbi Haggayi ne kimugamba genda ogambe akulira essaza oyo, kitegeeza political wing. Political wing oli munnamagye. Ekigambo kino kikugamba kikusanga eyo mu UPDF gy'oli. Oli munnamateeka ekigambo kijja gy'oli. Eno yessaawa mmwe abagamba mbu si yessaawa mbu mumulinda 226 si yessaawa. Eno yessaawa ey'okuzimbiramu naddala eri mmwe abagamba nti eno si yessaawa ey'okuzimba ennyumba. Bayibuli egambye genda bagamba abo abagamba nti eno si yessaawa. Kati genda bagambe bwoti. kya Mukama ne kijjira mu Kaggayi nnabbi nga kyogera nti kye kiseera mmwe bennyini okubeera mu nnyumba zammwe ezibikiddwako ennyumba eno ng'ebeereraawo ng'erekeddwawo. Nga ffe tusituse Uganda abaana abato omugigi omuto gusituse gwe ssebo mmeeja simanyi kaputeni wali ludda wagenda ne weekweka mu nnyumba yo. Bayibuli ebuuza kye kino ekiseera eky'okubeeramu ezo ennyumba zammwe ng'eri ennene muganya ogifaako.
alete tingatinga azimenye. Mugenda nti ne muyimba mwe mwayimba Katonda yabadde mwene ensonga Katonda. Olowooza Katonda abeera mu nsonga nga otebye butebye miliyoni bw'oteba yawo akaseta ke miliyoni awo Katonda yabadde mwene ensonga. Bw'ofuna ekyapa Katonda yabadde mwene ensonga. Waliwo Katonda lwayinza okubeera ne mu nsonga z'okumenya enjuuyo oddemu amagezi. Ate pasita ng'enjiri tetugitegedde. Katonda yali mu nsonga z'ebintu bya Yobu byonna okuggwaawo. Genda osome ekitabo kya Yobu. Gwagamba mbu Katonda abeera mu nsonga za byanfuna zokka. Genda osome ekitabo kya Yobu. You will thank me later. Ensonga zonna Katonda yazirimu okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero. Katonda yadimolishinga Yobu. Katonda yabadde mwene ensonga. Yimba nawe Katonda yabadde mwene ensonga. Mujja kakasa. Mujja kakasa. Ati oli kaputeni. Goli mukulu w'amateeka. Bwe baamenya abeerusanja waliwa. Oli munnamateeka. Abaana bali mu makomera abatalina musango waboogerako ki Katonda yabadde mwene ensonga. Yimba nange yabadde mwene ensonga. Yimba nawe ajja gibeeramu. Nedda Katonda ajja kubeera mu nsonga zonna ennungi. Yobu yagamba kati wamma kambabuulire kyentegedde mu bulungi ne mu bibi ate muneetu namwebazanga birungi byereere. Weebale Mukama. Weebale nnyo Yesu. Pasita nga tekinnakutuukako Yesu yagamba waliwo kyandikibwa Yesu kye yayogera ndi mu kulwanagana nakyo. Yagamba ennyonyi zirina ebisu we zisula n'ebibe birina empuku mwe byegeka oluba naye omwana w'omuntu talina wasaluba. Nze nsobola okulinnya e Uganda. Sina wenteeka luba mu ggwanga Uganda. Kaputeni Uganda yagenda okutuuka awo ng'olabawa. Munnamateeka wakola ki nga Museveni alinnyirira amateeka yonna gye tuvudde? An injustice to a Kadama is an injustice to a lawyer. An injustice to a Kunga is an injustice to a captain. Tuyogera ng'oluzungu lwange nze olwange lwa gundi lwange lwa Harvard nze muneesonyiwe. Uganda yawamu nga tennatereera ne bakaputeni mujja kukaaba. Ate ng'okaabira mu biseera ng'okaddiye yagezezzaako okwambala ebyambalo. Bonna baabaddewo tewaabaddewo ayina nnyota ng'eyiye n'ateekawo ebyambalo n'akangaza. Bayibuli egamba bw'eti Samusoni n'afuluma ne yeekunkumula nga bulijjo nga tamanyi nti omwoyo wa Mukama yamuvuddeko dda. Ne bw'oneekunkumula ng'ennyumba bagimenye. Era ekyobusiru ogenza okujja. Era owekitiibwa pulezidenti ADF ye yakumenye. ADF ye yamenyeewo. Era pulezidenti anyambe ensonga zange azikwateko. Omanyi gwe kyekitegeeza n'akulekawo awo ng'oliwo weka. Era naawe ovaawo. N'amenya ennyumba z'abala bonna n'akulekawo awo weka. Naawe ovaawo. Naawe tosulawo. Kati tulwanirire justice eyawamu ey'eggwanga Uganda. Bayibuli egambye mutudde mu nnyumba zammwe ne muleka ennyumba ennene. Kale nno bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti mulowooze amakubo gammwe mwasiga bingi ne mukungula bitono. Naye statement yeeyo mugiwulidde. Bw'ati bw'ayogera Mukama. Mukama agambye mulowooze amakubo gammwe. Mulowooze bye mukola. Kitegeeza
mutunule engeri gye mukuttamu ebintu mulowooze bye mukola kubanga bibaviiriddeko okusiga ebingi ne mukungula bitono. Mwadesigninga ennyumba zammwe muzaagalako mategula muzaagalako obubaati simanyi ebbaati limu lya mitwalo 12 mu 7 era waliwo kashedi wali kati wane side eno waliyo boys quarter kakati wano wotu wano wotu wano ng'ogenda kati wano bujja wano wotu wano waliwo gundi kati ate waliwe wati noteekamu nnyingi gulede mu seconds 3 ebemaze ogiyiwa mwateekamu bingi ne mukungula maziga mulowooze amakubo gammwe. Mulowooze amakubo gammwe kati ekyo kyokka naawe olwaliro bw'otandika okwerowoozaako amakubo go ojja kumanya wawe wakyamira. Gwomanyi kye bayita okulowooza lowooza amakubo go nozza emabega akatambi nojjuka nogamba Mukama onsaasire. Kati ne tumala tutandika okulowooza ku makubo ga Uganda yonna gye tuvudde Uganda okuwaba okutuuka awo. Wano eno ensonga ya ggwanga yonna eggwanga lyonna Uganda mwenna tutandika okulowooza ku makubo ga Uganda gyevudde etambula mujja kuddamu amagezi. Lwaki mwajjawo term limits? Lwaki mwajjawo age limits? Mulowooze amakubo gammwe ebitubonyaabonya byebyo. Naye olw'okuba mwagambanga no change kati eno yessaawa ey'okulega ku bibala bya no change. Gwa munnamateeka gwe Museveni injustices ezibadde mu Uganda obadde okola tuwe eddoboozi lyo lirudda wawayogerera kiki wavumirira obadde nabo ng'olya nabo osanga wabaddewo neze wabba n'oziteeka ku eyo nnyumba. Kaakati Bayibuli egambye mulowooze amakubo gammwe bye mwakola eri yonna gye muvudde bye bibaleetedde okukola ennyo ne mukungula kitono. Gwe wenna ayagala okulongoosa enkolaganayo ne Katonda weddemu lowooza amakubo go. Nakugamba bw'oba yagala okutandika okutambula olugendo lw'obutukuvu n'obutuukirivu gwe ne Katonda wo. Kati nvudde mu politics ndi mu Bible. This is Bible and politics. Ne kati ndi wali mu nsi ey'omwoyo. Bw'oba yagala okutereeza entambula yo ne Katonda wo buli lw'omalako olunaku olumaliriza oli ku buliri ng'ogenda kwebaka. Ng'otulota tunnaba kukutwala sooka ozze akatambi emabega okuva we wazuukuse n'ofuluma ennyumba yo. Biki by'okoze gy'obadde? Otambudde otya? Okozeyo biki? Oyogedde biki? Olimbye byenkana ki? Bw'onoolaba olunaku bw'olutambuzza awo olyoka oyingire mu kusaba ogambe Mukama nti Mukama onsaasire olwa kino na kino era sigenda kuddamu kikola. Kati olunaku lw'enkya olutambule lunaku ssaawa ku ssaawa ng'owangula ebyakuwangudde eggulo. Bw'oddayo okwebaka oddemu oweeyinga olunaku olwo oluteke ku minzaani ojja kulaba nga otandise okuwangula ebibadde bikuwangula. Wonoogendera okumalawoko wiiki ojja kuba oli mu kkuba eggolokofu wakati wo ng'oterezezza entambula zo wakati wo ne Katonda wo. Obutukuvu n'obutuukirivu bawangula ssaawa ku ssaawa lunaku ku lunaku. Kati bw'onootandika ekyo n'otandika okwepima lunaku ku lunaku ojja kukendeeza ku ngeri gy'obadde onakuwazaamu omwoyo omutukuvu, engeri gy'obadde onyiizaamu Katonda. Kati buli lw'onooyongera okutambula mu butukuvu n'obutuukirivu otereeza enkolaganayo ne Katonda. Buli lw'otereeza enkolaganayo ne Katonda ayongera okusemberera. Kyekiri Yesu kye yasomesa n'agamba bw'ati, nze mummwe nammwe munze. Kati ne mubeera omuntu omu, n'abeera mu ggwe nawe n'obeera mu ye. Awo otandika okutambula mu butukuvu n'obutuukirivu
eyo ye step kyekisookera ddala. Bino byogamba biki no weekyekinga lunaku ku lunaku buli lwomalako olunaku ku buliri nga tonneebaka sooka weeyinga olunaku olwo. Kyo kino Bayibuli kyegambye muddemu mulowooze mu makubo gammwe. Kati nzizeeyo mu politics muddeyo mulowooze mu makubo gammwe kiki ekibaleetedde okumenya amayumba gammwe no change. Kiki ekibaleetedde okumenya amayumba gammwe mwasalawo ne musimba gavumenti y'Abanyarwanda kati emeze n'obwebindu. Erimu ababbi abapya ababadde ku Makerere University nabo baagala kufuna kasente. Naye abakulu babba bye basangawo ne babimalawo kati abaana baabwe babba byammwe. Abazzukulu kati be bali mu kubba ebyaffe. Juzi Museveni yabanjulira omulembe gw'ogwokusatu. Yabaleetera akaana k'akazzukulu nga kakuba sama mu COVID. Mukyakajjukira. Ng'ayanjula omulembe gw'ogwokusatu kubanga waliwo ogugwe waliwo guno gwa Muhoozi n'atulaga ne kazzukulu ke. Kati abazzukulu baabwe tebalina bye bayinza kubba okuggyako ebyaffe. Nkulayirira awo bagenda kuteekawo ekintu. Teekawo abiri. Kiki ekibireese? Mwazimba gavumenti etakyuka n'ensimba emirandira n'emera obwebindu n'ak'ebindu ne kafuuka ejjuuni n'ak'ebindu ako bwe kafuuka ejjuuni nako ne kaddamu ne kazaala ak'ebindu nako ne kanywera. Kaakati yessaawa mulowooze ku makubo gammwe Bayibuli bw'egamba. Kubanga n'ennyumba mwazizimba temuzisuzeemu. Mulya naye temukkuta, munywa naye temukkuta bye munywa, mwambala naye tewali abuguma, n'oyo afuna empeera afuna okugiteeka mu nsawo eyawummukawummuka. Nkugambye muzeeyi kaputeni aze ng'ayambadde yunifoomu ng'alinga ayambadde bbaati. Yunifoomu akulula bw'ati yenna ayambadde tanyumye ali mu mayinja kati oba abadde aleese gaakimbwa omuno batudduke ennyumba bagimenye. Oli afumbukudde amateeka gonna n'agoogera. Bali abazze bamenya tebagoberera mateeka. Tebagoberera mateeka. Kati tolina bw'obakwasisa mateeka. Bayibuli egambye eddayo otunulire amakubo. Bannayuganda yessaawa mbuuza Parliament naye neebaza Mukama nti n'abajjawo term limits jjo nabalabyeko nga bonna bazimbye obubuto balinga embuzi eridde akawulula. Mbuno Parliament mbuno gavumenti ebaveeko ebasasulire. Tebalina yadde ezinywa walagi. No one is safe until nga ffenna tuli safe. Nyumba bazimenye ku street babakuba emigere. Jjo nalabyeko ku NBS. TV zonna zaakomezaawo. Twabagamba okukomyawo obwo obutambi balina ensonga. Jjo baakomezaawo ka myaka 2 nga batulaganga ebyabaddewo awo eggulo ku Buganda Road. Kyokka nga ka myaka 2. Wulira NBS yo bwe yabadde ng'eripooti nga yagambye bweti. Era omusajja ono bwe yali atambula mumulaba waliwo ayambadde ekimyufu, waliwo ow'ekimyufu wuuyo, ow'ekimyufu najja n'amubattula, ow'ekimyufu ndowooza mumulaba wuuyo ow'ekimyufu adduka yagenda ow'ekimyufu yamubbye, ow'ekimyufu ganulabe NBS. Omusajja yagamba ababbi balinga 17. Naye NBS yo yajemu wuyo bwesatya emyufu wuyo bwesatya emyufu wesatya emyufu wuyo era yaddusa oyo wesatya emyufu. Twabagamba balina ensonga lwaki babikomyawo. Amayumba gammwe bwe mutaagaveemu Katonda ajja yingira mu nsonga. Katonda ajja yingira mu nsonga. Mujja kakasa.
Bayibuli egambye mulya temukuta kati omuntu gwe bamenyedde ennyumba ye ey'obukadde 3, 4, 5, 6, 10 akyayinza okulya nakkuta akyayinza okunywa amazzi ennyonta nekka akyayinza okwambala n'anyuma obwedde abasobola okuddusaamu ebintu wabiwummuza bw'ataddeyo ano n'ebirala ng'abascrap babijjawo nga bo bagenda bapima abascrap bagagga wano awe nansa naawo ne bannange ekiri egganda wobiwummuza waliwo yaleese tiles n'aziteekawo n'addayo okunona yagenza okujja nga zino bazitutte ennyumba Uganda nga tennatereera kabaka tali wali bweru bamuwaŋŋangusa goli eyo oli tolina kyogase ku struggle no change mwateera embundu simanye embunda mwatunga obwejerero kale katulabe webale mukama katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukebaza olunaku lwaleero mukama tukebaza olw'ekigambo kye ekitukuvu bino ebigambo bigenze eri bannabyabufuzi eri abakulu b'enzikiriza nga paramenti eri mu kufuukuza obubbi tufuukuzizza obubbi ne bakakasa nti mulimu obubbi omukulu w'ababbi y'empuuga Ssaabasumba Ssemwogerera agenda okwebaza mukama wakiri senga gubadde mukolo gwa kwenenya senga ebadde mmisa ya kwenenya nti mpuuga ayita abantu babeerewo nga yeenenya agenda kwenenyeza eggwanga ne Katonda olw'obubbi nange nandibadde nsasula n'enzija nandyetadde mu tiketi n'enzija n'embeera ku mmisa ey'okwenenya naye eno yakwebaza Katonda olw'obubbi ekulembeddwa Ssaabasumba Ssemwogerere ow'essaza ekkulu ery'e Kampala Tebandeke yayombye yagambye this is an abuse to take me in such things of stupidity. Me, I'm going to sue the Observer and read the paper. How can you say that I'm with them? Yagambye it's an insult. It's an abuse to say that Tebandeke. Oh, Kariada kadada mwana muwala ndibasanga yatambula ofudde nnyabo kalyadda nga watuvuma wano ku lwampuuga kati it's an abuse. Hey. Iwo abaana bagambye nani Joyce bagala yayongera okupostinga bikya bitaddeyo era tugenda beerayo edi nuwa mutwa mugambye wamma oli mutuufu nze sikunenya ngenda mu comments omonesekane abaana bakomentinga ebintu nuwa mutwa yamugambye wamma oli mutuufu lemerako ne mukasobi yabeerawo paka n'olwalera ayimiririddewo sobi beerawo wamma maama beerawo Joyce bagala nyweza ekintu bangambye Magogo yadduse kwizi wa mansaba Magogo yadduse empeta yagisuddewo kati ajambalira ku naswi yagenze kujjanjaba sexually transmitted sanctions yadduse yagambye neddaka neddireyo ow'omukalo tebamuseera mbisi kakananga ali wa mukyala mukulu oddangamu STD what? TDC. TDS. Sexually transmitted sanctions oddangamu. Mukama nsabidde batabani bone bawalabo bano balina ebizibu bingi bakwetaaga okusinga bwe baali bakwetaaze. Naye Mukama bwe kibanga ekinajjako Museveni kumenya Kampala yenna bamumenye. Hey! Mukama njagala Museveni amenye ennyumba amenye ne Yerweru nenjaga Museveni amenye ennyumba Yerweru lwaki amenya yonna wedde ku mpagala njagala amenye ennyumba Yerweru njagala amenye ennyumba ya Katumba Wamala amenye Yerweru amenye ya Chanda amenye ya Mbaddi ajje nga amenye ennyumba abasajja bajjeno bagambe naye neddo omusajja besasi mu mutwe
esasi mu mutwe kiki yamenye ennyumba z'abajjeno ate banaye Museveni agenda okutta bijjeno ebyo tansirike naye nga tannaba bitta bannaye waliwo ekiri mu gye waliwo omuntu yagambye nawe pasita